banafu okwetonda nsonga nkulu nnyo mu nsi muno. Bw'obanga osobezza oba osobezza muntu muno oba osobezza Mukama Katonda, tufubenga nnyo okwetonda. Adamu ne Eva tebeetondera Katonda, oba oliawo yandibasonyiye. Naye bwe tuba tusoma ekitabo ekitukuvu ekya Bayibuli, tetulina we tusanga wonna nga beenenyiza Katonda. Mukama bwe yabalaba nga bamaze okulya ekibala, buli omu olunwe yali alusonga mu munne. Omusajja yagamba omukazi ye yampadde, omukazi n'agamba omusota gwe gwampadde. Tetwalabako nga bagudde mu maaso ga Mukama nga beenenya. Oba oliawo singa beenenya, Katonda yandibasonyiye, naye buli omu yaddamu byekwaso. Kale no munaffe bw'oba n'ensonga gy'okoze eri munno, todda mu kwekwasa. Kakkana omwetondere, oba oliawo asobola okukusonyiwa. Tugenda kusoma mu kitabo eky'Olubereberye ssuula ya 3 okuva ku lunyiriri olw'omwenda. Tulabire ddala nga Adamu ne Eva mazima tebeetondera Katonda bwe baamala okwonoona. Oba oliawo y'ensonga lwaki yabawa n'ebibonerezo ebyo. Mukama Katonda n'ayita omusajja n'amugamba nti oli luuyiwa. N'ayogera nti mpulidde eddoboozi lyo mu lusuku ne ntya kubanga mbadde bwereere ne neekweka. N'ayogera nti ani yakubuulira nti obadde bwereere? Olidde ku muti gwe nakulagira obutalyangako? Omusajja n'ayogera nti omukazi gwe wampa okubeera naye yampadde ku muti n'endya. Mukama Katonda n'agamba omukazi nti kiki kino ky'okoze? Omukazi n'ayogera nti omusota gunsenzesenze n'endya. Mukama Katonda n'agamba omusota nti kubanga okoze kino okolimiddwa ggwe okusinga ensolo z'omu nnyumba zonna n'okusinga buli nsolo ey'omu nsiko. Onootambuzanga lubuto, onoolyanga enfuufu ennaku zonna ez'obulamu bwo. Kale no munaffe y'ensonga eyo owulidde bulungi ng'omukazi Mukama Katonda bwe yali amunenya yeekwasa omusota, n'omusajja Mukama Katonda bwe yali amunenya yeekwasa omukazi. Tetuwuliddeewo kwenenya oba kwetondera Katonda wonna. Oba oliawo singa beetonda Mukama Katonda yandibasonyiye. Kale no bannaffe bwe tusobya tulemenga okwekwasa, newankubadde oba olina by'osobola okwekwatako teweekwasanga. Kakkana okkirize ng'osobezza, weetondere ogwesobezza, ne waba Katonda mwetondere. Tobba kintu kya muntu n'omala n'ogamba Mukama Katonda wabadde naawe ondaba njala yabadde nnuma. Kakkana wansi weetondere Mukama, oba oliawo asobola okukusonyiwa. Ne waba muntu munno bw'oba omusobezza, ne bw'oba olina byewekwatako okwewolereza, teweewolereza. Kakkana wansi omwetondere nti munnange oba emmere yonjiridde enjala ebadde nzita naye nsaasira, wabula teweekwasa ti nze nandikoze ntya ate oba ebadde awo. Tuyige okwenenya oba oliawo tusobole okusonyiibwa. Katonda atulagira okusonyiwa, naye naawe gwe basonyiwa fuba okulaba nga weetondera omuntu. Oba oliawo bw'omwetondera ne bw'agaana okusonyiwa, omusango guba gukuvuddeko kubanga gw'oba omwetondedde. Tuyige okwetonda, naye ate era omuntu newaba takwetondedde yiga okumusonyiwa, kubanga Adamu ne Eva tebeetondera Katonda naye yabasonyiwa. Oba oliawo yandibalise nga bali bwereere n'olwaleero oba n'abattirawo, naye yabasonyiwa. Kale banaffe y'ensonga eyo. Kyova olaba ne misala ya Kitaffe ali mu ggulu tusoma nti Mukama Katonda tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Kale no munaffe tosuubira nti Katonda anaakusonyiwa nga gwe tosonyiye. Y'ensonga eyo munaffe.